okugeziganya n'olwekyo twagala okubagamba bannaffe okulaba ddala ensonga ze balikuta n'ensimbu bulungi bateeke amakubo ge tukozesa bulijjo bajje baleete ensonga zaabwe tube nga tuziwuliziganya twaleka omulyango muggule. Ebunga bikyalawo ekibiina kya Democratic Party kyegasse ku bannayuganda n'ebibiina ebirala okuvumirira ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ebyolekedde mu kalulu ka Kawempe North. Democratic Party egambye nti kikyali kituuza ate mu 2026 baakalulu kolekedde okubaamu okuyiwa omusaayi. Democratic Party egambye nti kyannaku nti gavumenti eremereddwa okufuga abakuuma ddembe be balumiriza okukuba bannayuganda. Bano nga basinziira mu lukungaana bannamawulire olutudde ku kitebe kya DP mu Kampala. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo Gerard Siranda agambye nti kikwasa ennaku nti abakuuma ddembe mu kifo ky'okukuuma abantu ate babakakkanako okubakuba kyokka abakulu ne basigala nga batunula butunuzi. Siranda agambye nti abantu baafuuse balema mu kalulu ka Kawempe North nti ate kaakano bali mu kutya nti mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2026 embeera yakwongera okusajjuka. Mu kaseera akazibu. But of course the situation ey'okuba abantu gye tuvumirira naki teyayambye at the end of the day because abantu basazeewo either no wali wakyama and yet abadde bakubadde tebascreeninga basanga aba Henry Kasaacha abakuba bakube basanga abansereko bakuba bakube. They were not screening on who was who. So ekyo tukivumirira kubanga kiraga nti gye tulaga wajja kuba wazibu. Ye Henry Kasaacha mubiru eyakwatidde ekibiina kya bendera mu kalulu ka Kawempe North ategeezezza nti tebalabanga ku bukuusa obwabadde mu kalulu kano era wanjagidde gavumenti eve mu byekwaso ebeeko kyekola ku bakuuma ddembe abaatyobodde eddembe lya bannayuganda. Tufunye ebyekwaso okuva mu bantu abavunaanyizibwa. Omuntu nga gw'otwala ekitongole ate n'otandika okwekwasa ab'otwala ab'olina okukuuma. N'abaminisita bangi bavudde ne bagamba nti NUP yakubye abantu oba opposition yakubye abantu. Kino kiraga omuntu atali mwesimbu. Ebintu ebibadde bigenda maaso n'omwana omuto abadde abiraba. Naye obukulembeze bwe butambulira ku butali bwesimbu n'obukuusa omuntu ajja kutandika okugamba nti abajjaati ba NUP, ajja kutandika okugamba nti abasecurity ba NUP, ajja kutandika okwogera ebitaliyo nga n'omwana omuto abikola ki abiraba. Obunkenke bweyongedde mu batuuze b'enkumba Bendegere olw'ettaka eririko enkayana ng'entabwe evudde ku kibinja ky'abantu abagenze ku ttaka eryo okubalirira ebyobugagga by'abatuuze. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebisingawo. Abatuuze bano abali ku bunkenke mu kiseera kino be batuuze abawangalira ku ttaka eriko enkayana wakati wa famire y'omugenzi Mbirontona abakulemberwa Michael Nsamba n'ekitongole kivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi mu ggwanga ekya Uganda Civil Aviation Authority erisangibwa ku kyalo Nkumba Bendegere ng'obunkenke buno obujja mu batuuze buzzeewo oluvannyuma lw'okulaba ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo nga bizze okubalirira ebyobugagga ebiri ku bibanja by'abantu. Linnya Nsereko Robert Taasa Nkumba ndi mutuuze ku kitundu kino ate ndi mukulembeze ku kakiiko akateekebwako Land Committee naye ku nsonga eno kayo nalabyeko Land Commissioning ne CAA n'abalands and survey ne bajja okwaseesi nga baseesinze ebintu by'abantu naye ekintu ekibulamu banditandikidde ku first step kyekibanja omuntu bamwaseesinga ekibanja kye bakivaluwinge bwe kimala okuggwa baddeko ebintu ebiriko naye bo kye bakoze baseesinze ebintu ebiriko ate ekyandisoose lwakyosembyayo awo we wali akazito nga bwe beeyema okutuliyirira ebintu byaffe ebyayonoonebwa babituliyirire n'ebibanja byaffe basobole okutusasula n'ebintu ebiri ku bibanja byaffe. Bino we bijjidde ng'abatuuze abasoba mu 9 baawayo dda ebiwandiiko ebikwata ku bibanja byabwe eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi n'ekigendererwa ekyokubaliyirira nga bibadde bikyali awo kwe kulaba ekibinja ky'abantu abazze okubalirira ebibanja byabwe abakulembeddwa bannamateeka b'ekitongole kya Uganda Civil Aviation Authority aba Sennono and Semambo Company Advocates era CBS wetuukidde ku kyalo kino ekakasizza nti abantu abasoba 20 be baakoleddwako olunaku olw'eggulo nga baakumala ennaku 4 nga bali wamu n'abakulembeze b'ekyalo kino abakulembeddwa Ssentebe Samuel Mpanga awamu ne Kansala Muhire John nga bano bategeezezza nti kino bulijjo kye balwanirira obutamala nga gwe baganya batuuze wabula okubalirira ebintu byabwe
banoonye ebibanja awalala. Mu CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Abafera abeerimbika mu mulimu gw'okuyiikula ebyobugagga eby'omu ttaka bawaliriza gavumenti okubaga etteeka erinaafuga ng'omulimu gw'abannassaayansi abaakuguka mu kuyiikula ebyobugagga ebyo. Ebbago eryogerwako liyitibwa Earth Science Registration Bill 2024 era lirimu ennyingo eragira okussawo akakiiko akalondola emirimu gy'abannassaayansi abayiikula ebyobugagga eby'omu ttaka. Ebbago era lyakuyambako okugaba layisinsi eri bannassaayansi era olunaku olwaliro abakwatibwako ensonga basisinkanye okwongera okutema empenda ku nnambika eyo mu kuggulawo olukuŋŋaana lw'okukubaganya ebirowoozo ku bbago eryo olubadde ku Fair Hotel mu Kampala. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka Fiona Nyamutoola agambye nti gavumenti yeetaaga amateeka agagenda okugiyambako okutambuza omulimu ogwo. The purpose of this bill is to provide for establishment of the Earth Scientists Registration Board, to also provide for its registration, regulation, and supervision, and other related matters. It is notable for us to prioritize that this is a requirement by government that consultations with stakeholders be undertaken prior to approval of any legislation. Loyola Lwabose omu ku bannamateeka okuva mu minisitule y'ebyobugagga eby'omu ttaka agambye nti ebbago lino lisimbuliziddwa mu tteeka ery'okusima ebyobugagga era nti lyakubayambako okuluŋŋamya abo bonna abali mu mulimu ogw'okuyiikula ebyobugagga eby'omu ttaka. Naye Parliament yali epasinga etteeka eryo n'esalawo nti paati eno eya regulating no paati gye twogerako to regulate earth scientists eve mu tteeka lya minerals. Lwaki? Kubanga bano ba earth scientists tebali mu mining kwokka, bali mu petroleum, bali mu oil and gas, bali mu ne mu water and environment, buli ekikwatagana ku natural resources nga bwe kimanyi ojja kusangayo geoscientist, geologist. So ye decision Parliament gye yakola, so ne tugoberera decision eyo ne tusalawo ne bakola draft. Kati eno draft ekyali draft nga bw'oyita draft, just tugitandiseeko. Ye Isa Lugayizi omukungu okuva mu minisitule y'ebyobugagga eby'omu ttaka ku ddaala lya principal scientist agambye nti omulimu gw'abannassaayansi gubadde gwerimbikiddwamu abafere nga kaakano etteeka eryo ligenda kubakangavvula. bingi ba engineer okufuuka engineer olina okuba nga olina akasingejja koyiseemu. Mmanyi nnyo owulidde ebizimbe ebisinga biggwa oluusi n'azimba ekizimbe naye nga wasitamanyidde ddala kiri mu ttaka wansi kittaka liguma bugumu ki ebyo byonna biri mu bbago. Ekigambo geology kiva mu bigambo bibiri. Geo y'ensi nga olaba ensi yonna, then loge ye science w'ensi eno engeri biri wansi waayo. Kati wansi eyo waliwo enjazi nnyingi nnyo, amayinja mangi nnyo, agamu ge gafuukamu ettaka agamaze okukaddiwa, naye amayinja ago galimu ebyobugagga eby'omu ttaka. Ebimu birimu omuwendo eyo tebiba muwendo. Kati okubinoonyereza kyetagisa obukugu bungi. Ebukugu ebyobugagga byali mu ttaka, ebyoku ttaka ebiri kungulu byaggwaawo. Kati okufuna ddala ebiryo oteekeddwa okuba ng'okozesa subjects nnyingi nnyo eziri wansi. Dr. Fred Tugume, Commissioner ne Grace Tusime, Under Secretary Ministry y'ebyobugagga eby'omu ttaka, ku lw'omutesiteesi omukulu Ministry eno Engineer Irene Buteebe bagambye nti singa etteeka eryo liyisibwa lyakubayambako okuluŋŋamya abo bonna abali mu mulimu ogw'okusima n'okuyiikula ebyobugagga eby'omu ttaka. Bannaffe ge gabadde